akamanyiro kogenda oleta buno obusiraamu si people power. Eno si people power gwe bugingo gye wamanyiro okubeera nga buli kaseera ovuma. Okay. Kana kagala okudda mu kifo kya muzaata kana akalinga amalalo tonta madoli boss. Alo wacha wewe nze bachandisa naawe. Kale olutalo halwamanyi nnyo olwa full figure akosa omukulu Kasimu Bosa ku bigambo by'okuvaayo n'alumba omukulu Pastor Aloysius Bugingo era ng'agamba nti tasaana kubanga ayogera ku busiraamu era tasaana kubanga ayogera olw'ensonga nti ne church emukyamulemye okubanga emaliza asolozeza ssente okusinza ku Kasimu Bosa amaaso ngenda kubanga mukuwa kakati ye full figure amwanukudde akosa n'abo abagenda mu malumu ddwaliro okwekubya ne Muhammad Ssegirinya bifananyi nga munode abagambe mulekera okugendayo nga mwagala public sympathy mwagala okubanga baba wagira obolya omunonyezako political capital kale Wonder Boy ayuji agwe mkutu kwetuli yona josinzira okubanga otulaba nkujukiza tutambula ne abawanda jazzes abanono nga bagamba nti yona josinzira okubanga otulaba osobola okubanga ekintu kino kikutuukako butereevu ate obulamu ne bubanga butambulira ddala bulungi nnyo bakuwa emijozi egiri original ate obulamu ne bwongera okubanga waboolyawo bukunyuma in one way or the other nkujjukiza video eno gimpere like esobole okubanga yeeyongerayo waboolyawo etuukire ddala ku muntu gw'essaana okubanga etuuka kukujjukiza still hajimiti tutambula naye okulaba nga bino nabiri ebikutuukako yonna gy'osinzira okubanga otwekkaanya muganda wange gwena atulaba kakati full figure abadde mukambwemu era nga obukambwe bwe buvudde ku bantu abo agamba bagenda mu ddwaliro okulaba nga beekubya ebifaananyi ew'omukulu Muhammad Ssegirinya bakimanyi nti mulwadde nebbo basigala baagala okubanga banoonyezaako ebyabwe agamba nti kikyamu era kikyamu nnyo yanukudde Sheikh Umar ate nga namubaleetedde ejja agambe Seeka Umaru oli mufere ate nga osaana kituufu okubeera nga ova ku Muhammad Ssegirinya tolina musiraamu enkola si ya busiraamu era nga Sheikh Umaru full figure atabadde na bigambo biw'omukulu ngenda mukuwa mu maaso awo era still yanukudde ne Kasimu Bosa ku bigambo byabivaayo n'ayita professor oba kale n'ayita Pastor Bugingo nti lwaki ddala okola by'olina kukola yamulangira obwenzi n'amulangira okuba nti alidde ssente mu ndiga za Mukama era n'amulangira ebigambo bingi nnyo bengenda okubanga nkwa maaso awo kakati full figure amwanukudde agambye talina moral authority ayogera ku Pastor Bugingo tasaana nakubanga ayogera lw'ensonga ayagalirako naye kwambukirako akyogedde lwatu nti ono Kasimu Bosa ayagala kufuuka nga sheeka muzaata ebigambo bya full figure Jennifer njagala bikuwa nkwe ne Kasimu Bosa naye nga sinnaba kugenda maaso kansoke nkwe byavumye Kasimu Bosa luno olutalo lugenda kunnyumira naawe nyumirwa tulabe kidako busingwa mirundi eji njagala okukolimira abantu ababika Ssegirinya mufenga munuuna mufenga muyine bizimba abagenda mu ddwayo ne mukubana Ssegirinya ebifaananyi nga mwagala views mufe ate buli amubika njagala omusooke swaitani gwe Allah akubonereze omusooke buli abika Ssegirinya nsaba Allah kwafe natujja kufa nga tali mu ngoye Allah basasuza omukono gw'ekyuma ekyo eri wamala yakogera bogenze kula mulwadde lwaki oyagala postinga munonya okubba bakadama nene abali mu diaspora mbutwagala buyambi wana Ssegirinya abadde mutwale nga temwogera nakwogera nga temwagala mwagamba faking obulwadde kati munonya selfies kubanga mwagala okwesimbawo mwagala okubba abantu nti munonya obuyambi buli agenda mu ddwaliro alina kwekuba bifaananyi lwaki omusajja mumukuba ebifaananyi nga mumatali mu mbeera nnungi ate ali ku kitana naye noononya ogufaananyi ne muyingira n'ebisimu. Is it true? Nene iye bike ati nedda mulwadde omuntu alala yekyawo oba teyeevaako naye wakyogera n'agafaananyi agangi nowatalina ng'olina omukaka omusikambula abalamu mugamba bafu Semwanga na buli kati yeriye bagamba nedda ebyo babalimba nze nabako ku mulambo gwa Semwanga nze kenyini naye bamusala omuntu weguti nalabawo nakati bagamba Semwanga gyali alinze party 6 mutafangako nkufira nabo bagambye obwayero mbulaba Ndero siri muomu. Emulande blue ya FDC. Siri muomu. Nze kikwatagana ku mama Fina. Movement. Gwawula nto kifiri agendo zimba amasabo. Fatu zimbire Katonda ennyumba. Tugambe nyume ne nokugwa no question about it. Mumumanche vwe lwaki tulina n'emirimu. Ngoma nyinyi bayakana joyogerako mbasonda sende wakawayo meka.
abalamugende wa mbanyammo wano weragire Kampala n'ogenda mu kyalo tubalaba ku Christmas ngemmene mugirira li mu nsuku toyi muzinonya kuba nayiba ne toyi lumba bujingo atiyo manya oyambala bujingo nja kukwambala okay bazemba kana kagala okudda mu kifo kya muzata kana akalinga malalo ge tonta madoli boss alo wacha wewe nzaba cyandisa sana awe kule bigambo lwacho umuntu wanumba mutemagana mu mwana ukula omusajja yagala kubanga yagala kuli walwa kayimba ketuyimba bujingo chache kuni ekinuma chachi ya bujingo wajigaraganya na kitebe echanupu chachi ya bujingo wajigaraganya na nyumba ya mama Gudo nora emitwe ngalabi chachi ya bujingo kwataka kitegeza musabeni mwamuvaako dda era bwoba oli mu struggle ng'oli serious mu Uganda ogiri mwabu otherwise negogamba president wa struggle tabangako mu struggle kubanga okwata ekitebe n'okigiragana ne chachi ya bujingo you were useless, you were stupid. Eno nyumba ya Katonda ya myaliro n'emyaliro era namanya ga church era omusumba bujingo bagamba okuzimba tebagambibwa for this purpose. Gwawulira nto kifiri agenda zimba amasabo fatuzimbire Katonda ennyumba nakyo kankyogere munola omuntu ng'abologa tazimbanga na toilet waabwe amutubala ku Christmas nga balira mu lusuku y'emmere eri musumba bade bamuvaako mujingo mumuleke nze ate katika nkule SPD atazimbanga ku nyumba tajimanyi nalimbala ennyumba yange mukama nsasa dana kino kankyogere yingine agwe naleta asoka kubala milioni 10 mwaga nengamba tandika bayingine naye batu batukola no simbula tuba tutuka kugundi ku sirabu esooka nga tuli mu 10 mwaga ate andi bagamba ebituufu tabana tozimba tojja kubizimba tuba tuyingira nga tuli mu 2 mwaga nengamba nfudde nze nengamba lwaki natandika ennyumba eno kakati samanya nti bayingine abo baba mu business ande musuma yale agala sente kuzikwata mulundu gumu ba contractor bagambe mutandiko kolomo waloke kisomya obado bunyukuto butono mbade munonya walo kusumyange mugamba Pastor Losias Bujingo and House of Prime Ministers International invite you for a special fundraising service at Canaan Land Makerere Corner on Friday 24th November at 7 a.m. to Kera Bukezi. Your presence is highly valued. You are a VIP guest. Alonzengo yebulungi yani menyosera ni makula ekyo kiri ku record soza ni makula yakyuse ebintu byonna yalonzengo ali mu sintangavu Bujingo manyabula mbwali na unyala bamogerako yanyumye funo omukazi omulungi omutegevu osirike birekere Katonda akukole tukugamba nti jango bere nafe Bujingo ngezamba baziva kam katambuze ku social media tabiri ku biziro tabiri gwezimbira Katonda osirike kakube ekifaananyi akantu ako katambuze ku social media katuke buli muna Uganda wali lwaki ife tuzimba nagamba nteme misale meka kajayo jaje nyumba yake ndasogera batompate mumpa tugambe nyumba ene okugwa no question about it mumumanche vwe lwaki tulina n'emirimu ngomanyi nyumba yake najoyogerako mbasonde sende wakawayo meka abalamugende wa mbanyammo wano weragire Kampala n'ogenda mu kyalo tubalaba ku Christmas ngemmene mugirira li mu nsuku toyi muzinonya kuba nayiba ne toyi tojimana nga muri ku Bujingo oyogera omugeraganya nyambu ku kitebe mbagamba nti omusumba bande bamuvaako yakibalagira kololo wano okitegedde dinda kade okugera ne mwogera ate njagala Bujingo agende ko muleta ba Fahadi ne muleta bani mumukubye ne muteka okazambi yenna ne mupayiringa ne mwale mwa temuli sobola kubanga temusobola ngako ono ye mwana wange gwe nezamu idu ku services nenjibwa zazze nezibira ku kituuti ngira wezi tebasobola kuba tebali sobola social media ino najju Bujingo obudavuzo ye kabonde kwa mwe mutukuvu nti ali namwe zazze nezegirisa tubagamba nti bane bade muvaako ne muumula tubagamba nti ffe tukyagenda maaso nga tubaweereza tupagaza ekiseera ekirungi ennyo tumulamu katono ate